Bannayuganda mukama yebazibwenze Apostle Dr. Umar Mulinde. Njagala kugamba abantu baffe abaagala okutambula. Oyagala genda mu America, oyagala genda Canada, oyagala genda Bungereza, oyagala kugenda wa mu nsi z'Abawarabu. Waliwo ebirowoozo ebitali bituufu nga bw'oba otambudde ng'obwongo bwo tebuteredde bikuleetera okubeera nga ne gy'ogenze towangudde. Okusooka nga ngendo bagamba bye mbagamba, njagala mutegeere Katonda ampadde omukisa gw'okutambula. Ensi ezisinga okubeera nti zoogerwako ng'ez'otutumu mu nsi yonna nzigenzeemu. Nakagende South Africa emirundi egisoba mu 15. Ninayo abantu bangi mu bibuga ebyenjawulo. Mbaddeko mu bibuga bingi, oyogere Durban, oyogere Sun City, oyogere Johannesburg, oyogere Pretoria, oyogere Cape Town. So manyi South Africa ngeri ezenjawulo mbaddeyo. Yensi esinga okubeera nti eri modern mu Africa. Then endala zino ezaffe nyizo obutazoogera zi Zambia ne Zani nenga nazo nsi nazo zibadde mu Kenya n'endala Ethiopia. Naye njagadde kwogera ezo olw'abatambula kubanga oga mwana guli yagenzeko South ekiwulikika tugiyita South Africa naye abaana ku street bagiyita South yagenze South kati. Mbadde Bungereza, London n'ebibuga ebirala, Manchester, Liverpool, mbadde Ireland, mbadde Northern Ireland, mbadde mu America, mbadde mu states ezenjawulo mu America zesinza na kumenya naye nga mbadde mu zanjawulo nyingi nnyo. Nengenda mu nsi ezakula endala nga Holland oba Netherland, nengenda mu Germany n'ensi endala nyingi zesijja kumenya essaawa eno. Naye njagala bagamba waliwo ekirowoozo ekibi abantu kyebadde balina ekibalemesa okukulaakulanira ebweru. Kyekino abantu bava eno nga balowooza nti bw'otuuka ebweru olulinnyayo obulamu nga buteredde nga kiwedde era kwofuna visa ng'ekyo kiwedde gundi yafuna visa era n'abeewammwe batandika okulya amabanja nga bamanyi nti ekyo kiwedde. Kankubuulire enjawulo eriwo wakati w'ebweru n'eno, ebizibu byonna gyebiri naye enjawulo eri nti ziri ensi zaakulaakulana. Naye wadde zaakulaakulana era sente tozifuna mu ngeri ya kyeyonoonero. Bali abaali ebweru boolaba gwagenda obeeyungako njagala kuteekateeka ogende ng'otegedde enjawulo gye balina. Ene waffe tumalanye ebiseera tuli mu kusaaga busaazi na bulamu, ebweru bakola nnyo. Kati sente z'ogenda okunoonya ng'ogenda bweru olabe ebweru olowooza waliyo sente nyingi. Tewaliyo sente nyingi buyingi, waliyo okukola kungi, ogenda kukola nnyo. Tokola abaana baffe abavuddewo ne bagenda mu nsi z'Abawarabu ate yo kiyitirira kuba eri babakozesanga baddu. Batuuse ekiseera ne balemererwa n'abalala ne bafa ne bavaako ne waya kubanga tebaamanya nti bagenze mu mugomyo wakola nnyo. Kati gwe yamanyira okwebaka oyagala okulya ebyobuwereere togeza n'olinya ennyonyi tojja kubisobola. Ojja kubeera frustrated n'abantu beewome bakulinde nga tebakulaba kuba tolina kakuzza. Bw'obanga osazeewo okulinnya ennyonyi genda ng'omanyi ogenda kukola nnyo, ogenda kukola okusinga ne bwe wali olabye okole ssente. Libakola nnyo tebakusaaga. Kati bw'atannagenda ng'oli wano nga tunaba nakulunkanira genda bweru sooka oyiga okukola ennyo. Abamu teweetaaga na kulinnya ennyonyi, weetaaga kujjawo obugayaavu oyiga okukola ennyo. Wona oyiga okukola ennyo sente ozifunire ku kyalo kw'obeera ojja gagawalira ne mu Uganda obulamu butereere nga teweetaaze na kulinnya ennyonyi. Otherwise onotwala obugayaavu bwo ku nnyonyi ogenda ebweru, obwavu bujja kukuluma n'okusinga obubadde bukuluma e Uganda kubanga at least e Uganda bukuluma nga ojja kutambuza ebigere ogende e Masaka oli effe ne wajjajjaawo. Kale mbadde magezi ga bwereero olwaleero. Nze Dr. Umar Mulinde, mukama b'omukisa.